You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abaana mwenna abali eyo mbasaba mwagale obwakabaka, mujjukire kyemuli, mwagale abazadde bammwe, mwagale obuwangwa, ennono n'ebyobulambuzi. Uganda is blessed with so much beauty that you do not even know. Bamulide boogedde abamu bagambye nze najja nasobola nakwogera, nasobola nakuyimirira abantu okwennyonnyolako, ne bajja mu mpaka zino tubatendese kati asobola okwogera na address na delegation gyegimu ku miramwa lwaki empaka zino ziteekebwawo. Ensonga endala twagala okwempawalinga, twagala okuwa abaana abavubuka amaanyi agasobola okubaako kye bakolera obwakabaka. Obwakabaka twagala okubuzzaayo mu bavubuka era nga tuyita mu bintu nga bino. Era ow'ekitiibwa nga tuyise mu nteekateeka eno tulabe nga abavubuka bangi bettanira ebintu by'obwakabaka n'emikolo gy'obwakabaka. Enteekateeka yaffe eya Nnalulungi ey'omwaka oguwedde 2023 nsaba ngibayiseemu. Enteekateeka eyo era yabaawo mu bbanga lyerimu nga twalina omulamwa gwe bayita green tourism. Omulamwa guno gwali gukwata nnyo okukuuma obutonde bw'ensi, okumenya sure okukubiriza abantu okusimba emiti, okulaba nga tusobola okukuuma obulamu bwaffe nga bulungi. Ate tusobola okukuuma obulamu bwaffe nga bulungi nga tufudde ku environment yaffe. Era gwasobola okwetabwamu amasaza 15. Amasaza gano nga mwe muli Singo, mwe muli Sese, mwe muli Gomba, mwe muli Mawokota, mwalimu Kyaddondo, Kyaggwe, Bulemeezi, Buvuma. Nsaba tukubire Buddu olugalo kuba Buddu ye yawangula empaka ezo. Tusalawo okuyita mu bannalulungi baffe nga tubitumbula, abantu bafuna akasente mu nsawo nkakasa nti bajja kubeera nga balina ensonga lwaki tasobola kweggyako bifo ebyo era bibeerewo. Ekkubo ly'ebyobulambuzi ojja kulaba nga Buganda esigala nga y'amaanyi, nga tuli basanyufu, ng'era essente tuzifunira ddala. Ensonga ey'okusatu kwe kutumbula olulimi Oluganda. Olwaleero bwe tutudde awo ne mpulira bannalulungi nga bagamba nti nze lisobola kwogera Luganda, naye olwaleero nsobola okwennyonnyolako. Kimpadde essanyu nti gye tulaga walungi. Kizibu nnyo okulaba abantu nga babadde balina kye batugamba nga boogera nga ddala tetutabiseemu Luzungu, Luganda n'ebirala, naye bwe tuba nga tutambulidde mu kkubo lino gye tulaga wajja kuba walungi ng'Obuganda, era nga obwannalulungi bulina ensonga lwaki buli mwaka tujja ne tutuula ne tujaguza. Ebitundu ebyo 10 byali bikolanga obutundu 7 ku 100 obw'emirimu egigabibwa oba egikolebwa abantu mu East Africa. Uganda mu mwaka 2022 ebitundu 3 n'obutundu 64 eby'ebyenfuna yaffe byali biva mu bulambuzi. Olaba nti mu Uganda obulambuzi bukyali wansi nnyo, naye wadde nga bitundu 3 byokka tuli mu Uganda, mwena Uganda mugimanyi, era ebibalo biraga
nti abantu akakadde kamu mu emitwalo 6 bakola mu bintu ebyekuusa ku bulambuzi. Akakadde kamu emitwalo 6 emirimu gyabwe giri mu bintu ebyekuusa ku bulambuzi. Ebyo njogera ku bibalo bya omwaka 2022. Naye ekisinga okuwa essuubi nti ku bantu abo akakadde akamu mu emitwalo 6, abantu akakadde kamu mu emitwalo 88 abakola mu byobulambuzi bakyala. Ebitundu 68 ku 100 eyabakola mu byobulambuzi abo bakyala. N'olwekyo tulowooza nti nga tuyita mu nteekateeka eno ey'Abannalulungi b'ebyobulambuzi tusobola okusitula embeera y'ebyobulambuzi ne tuva ne ku butundu obusatu bwe njogeddeko butundu busatu bwokka. So much Canela Farms. Kyekyo ekirawo kye bawadde Miss Tourism Buganda Kingdom mwaka 2024 okulaba ng'emirimu gitambula. Ladies and gentlemen,